Okuviira ddala mu January w'omwaka guno tuzze tukulaga emboozi z'enguudo embi mu Kampala eziviiriddeko bannakampala bangi okwetamwa olwaganya. Ezimu ku nguudo ze tuzze tukulaga mwe muli Apollo Kaggwa, 7th Street ne Salama ezaaviirako abantu okugenda ku mikutu gimugatta bantu okukuba ebifaananyi ebyoleka embeera mwe ziri. Era kino kyawaliza omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'alagira ekitongole ki Road Fund okuwa ekitongole ki KCCA obuwumbi 6 okuzibikira ebinnya. Mu ngeri y'emu ababaka ba Paalamenti abakiikirira abantu mu Kampala obuteesalamu basalawo nti ssente eziweebwa ekitongole zongezebwe omwaka gw'ebyensimbi guno 2023-2024. Wabula tukitegedde nti ssente eziweereddwa ekitongole ki KCCA zeeyongedde okusalibwako nga kati baweereddwa obuwumbi 169 bwokka okuviira ddala ku buwumbi 204 ze baafuna omwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Nti yadde mukubye omulanga, yadde mulusitudde ku maloboozi, yadde mulumbye abantu bano naye baafuuka ngumya mutwe baaganye. Kati nze mbabiikidde nga bukyali financial year yakatandika mu July. Mbagambye mulinde enkuba egenda kutandika okutonnya. We twogerera olwaleero tukyanoonya na accountability ey'obuwumbi 6 mwami Museveni bwe yalagira nti butuweebwe ne butuweebwa. Katubabuuza ebinnya bimeka ebyazibiddwa ku buwumbi obwo 6. Tubadde mu Roads Committee olunaku olwaleero ne mukulu bali mwezo chairman waffe report tugigobye nga biba tunyonyola tebijja tolaba nguudo mmeka zaateekeddwako ebinnya byazibiddwa bitya. Ngeze Soroti Nguudo first class Kampala yabachi Mbale Soroti town lights are working, roads are done. What is wrong with Kampala nga ffe tusoloza ssente ennyingi ennyo. Kyembadde nsaba kigambo kimu batuddiza obuyinza bwaffe tudde tubere nga twetengeredde, or if not ensonga ya authority KCCA tubyerabire tudde mu local government tuve mu bino musaala semanyi musaala tetukyayagala ne musaala gyammwe mugisigaze twagala buyinza okuweereza wana Uganda. Lukwago era agamba nti kizibu n'okutegeera kilomita z'enguudo eziyinza okukolebwa ku ssente zino. So obuzibu bwe tugenda okufuna obuwumbi buli 169 naye ate abatamanya ngamba abazirinze nabo okugabanako kaabuuyi ojja kwesanga ng'ezigenda okukola emirimu ziringa obuwumbi 69 ng'ekikumi kigenze mu nsawo z'abantu. Awo wali obuzibu nawo ezo ziraba ziri bukumbi 169. Kale singa zonna tulwana ne zikola enguudo walibadde wakamunyeenya naye abagenda okuzigabanako awo abalinze abali mu gavumenti mu system gye ziyitira buli level gye zijja zituuka kuwabirawo obumogoka. Ono agamba nti mu nteekateeka ye yali ayagala kilomita 10 zikolebwe buli mwaka okusobola okulongoosa enguudo mu Kampala. Ne mumanya nti mu myaka 10 tukoze kilomita 100. Ne tumanya nti mu myaka 2 Kampala ajja kuba yenna aliko kolansi. Kati essubi lisigalidde mu nguudo ezigenda okukolebwa nga bakozesa ssente okuva mu African Development Bank ezigenda okukola ku kilomita 69 zokka, era ng'enguudo zino omuli Port Bell Industrial Area bazitandiseeko dda. Tulina oluguudo nga Salama Road contract yali yawagamira kuba kuliko issues za IGG ze yaleetamu nti waliwo abasabirako ekyoja muliro neeyimirira ne kati contract yavuddeyo nalwo essaawa yonna tusuubira oddulonkinga lutandike ne ssente n'endala. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.